Omusajja ayitibwa Wabula Enkoko wamumanyako. Wabula Enkoko yayatiikirira nnyo olw'obulanzi n'obusawo. Yaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri. Wabula Enkoko yazaalibwa Jjungwe. Kitaawe bali bamuyita Boogera batya. Jjungwe kino kyalo kiri eyo mu Ssingo. Boogera batya yali musajja wa Muwemba era eyazaala Wabula Enkoko. Wabula Enkoko yayatiikira nnyo ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri. Naye mu kiseera Wabula Enkoko mwe yayatiikirira, ate Kabaka Ssuuna n'aleeta etteeka ng'agaana abantu okukyamira mu kibuga kye eky'Ekavule. Mu budde obwo yali abeera Kavule. Mu budde obwo gye yali Kavule. Kati ebigambo ebyo byatuuka ku Wabula Enkoko. Ate yali mmandwa ya Kiwanuka. Kabaka Ssuuna lumu ng'atuma ababaka bagende basolooze omusolo mu Ssingo. Bwe baatuuka ewa Muwemba, abantu abaliwo ne bamugamba, omubaka yali ayitibwa Lumweno, ne bamugamba nti Lumweno, wano waliwo emmandwa ya Kiwanuka. Lumweno ye mubaka Kabaka gwe yatuma agende asolooze omusolo. Kati Wabula Enkoko bwe yalaba ku Lumweno n'amugamba nti oŋŋambiranga Kabaka lwaki yagaana abantu okukyamira ku kibuga kye eky'Ekavule. Ono omubaka naye ebigambo yabitwala. Nga bamaliriza ekyabatwala, ebigambo yabituusa mu maaso ga Kabaka. Naye Katikkiro Kayiira bwe yabiwulira n'atumya n'agamba nti bandeetere omusajja oyo Wabula Enkoko. Ne bamutwala mu maaso ga Kabaka. Kabaka n'amugamba, lagula ebigambo by'owalagula Lumweno omubaka wange, bindagule nange biŋŋambe mpulire. N'amugamba, wawerera ki abantu okukyamira ku kibuga kye eky'Ekavule? Gw'okyamira wa? Ko Kabaka nti mumutunga emimwa eginnyanukudde. Abambowa tebaalwa ne bakola ogwabwe, ne bamutunga emimwa. Naye nga tebannamutunga yayogera ebigambo. N'agamba nti tokimanyi nti ndi mmandwa ya Kiwanuka? Kale bantunge naawe baligikutunga. Basajja mu Buganda muno babaddemu. Kabaka n'amugamba nti tokimanyi nti nze Lubaale afuga balubaale bonna, aba wansi n'aba waggulu. Munnange nga batunga Wabula Enkoko nga bamuteeka mu nkomyo, ekiro ekyo enkuba yatonnya nnyo era mbu ne laddu yalimu, era laddu yagwa n'eyokya Kabaka. Jjukira Abaganda, omuntu ayokeddwa laddu eddagala lye bamuwa erimuwonya, kumusaaba bubi oba empitambi, n'okumunywesa omusulo eddagala lye bamuwa. Kati eryo ly'eddagala lye baamuwa. Teebereza Kabaka okubanga eddagala lye yali alina okuweebwa lyali kumusaaba n'okumuyiwako omwenge. Kubanga lye lyali eddagala mu budde obwo nga lye balina okukozesa. Bamusiiga obubi, ne bamuwa omusulo n'anywako, ne bamuyiwako omwenge. Eddagala eryo lye baakozesa kubanga lye lyaliwo mu budde obwo okuvumula Kabaka. Ne bamuvumula Kabaka. Naye Kabaka bwe yadda engulu yalagira mangu bagende basumulule omusibe we oba bajje Wabula Enkoko mu nvuba. Jjukira yamubuuza ekigambo nga bagenda omutunga emimwa nti tokimanyi nti ndi mmandwa ya Kiwanuka. Jjukira Kiwanuka ono yavaako laddu. Era okubwatuka kw'eggulu okwo kwonna kwe mulaba, laddu okugwa ku kyalo, byonna bijja lwa Lubaale Kiwanuka. Kati Kabaka bwe yawulira ebyo ate ne kimutuukako, yagambirawo enkeera nga bamuvumudde nti bagende bamusumulule bamute. Munnange bwe yalagira Wabula Enkoko bwe batyo nga bagenda bamusumulula, naye bwe yabiwulira ebyafa ku Kabaka ng'agamba nti okukuba omwana si kumunoba, ajja kuteriira. Ajja kutereera mu njogera ya leero, nzoga nti ajja kutereera mu layini, ajja kuwona. Yagamba nti ajja kuwona. Munnaye Kabaka Ssuuna ebyo byamutuukako. Era olugero lwe muwuli olugamba nti ezaakalimpaka lwavaawo. Olugero lugamba nti ezaakalimpaka zinyagirwa mu ssaazi. Ezaakalimpaka zinyagirwa mu ssaazi. Lugero.
lugero era balugera ku Kabaka Ssuuna. Essaazi kye kifo ente we ziwummulira ziba nga zivudde ku ttale baziwummuzangako mu ssaazi awo budde obw'emisana. Era kyobola ab'ente batuma erinnya ssaazi ne ssessaazi. Kati ezaakali mpaka zinyagirwa mu ssaazi enki ente ze baali boogerako era ze baali bategeeza. Ssuuna olugero lwamutuukirako bulungi ddala, naye bwe yamala okuwona n'awa wabula enkoko ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. Yamuwa abakazi, yamuwa abaddu, yamuwa embugo, ebyobugagga ebyaliwo mu budde obwo bingi nnyo n'abimuweereza. Era yabiweereza nga ayita mu Kkangaawo anti ye mwami alamula Bulemeezi. Bw'atyo n'agamba Kkangaawo amufunire n'ekifo mu Bulemeezi abeerengamu. Kkangaawo n'amulondera ekyalo Ennyimbwa. Nnyimbwa kiri awo kumpi ne Bombo, abeere omwo wabula enkoko eyo gye yasinziranga okulagula Kabaka era n'okuziikibwa gye yaziikibwa ng'afudde. Erinnya wabula enkoko lyo bagamba nti lyakoma ku nnyini lyo. Lyakoma ku nannyini lyo. Oyo yekka eyakola ebyo eby'ettendo. Kugambye yayatiikira nnyo olw'obulanzi n'obulaguzi, kye kyasinga okumwatiikiriza, naye nga ekikulu mu byonna yali mmandwa ya Kiwanuka. Wabula enkoko yakola eby'ettendo. Oyo ye wabula enkoko, mutabani wa boogera batya. Ebyo nno bye byafaayo ebimukwatako. Tunaddamu mubeere bulungi, naye sooka subscribinge, okoone ku kade, olikinge, osharinge, okomentinge. Mwebale nnyo omukutu guno okugutambuza ensi eno n'okugwagazisa. Tujja kudda tubawe ebirala. Mubeere bulungi. Alina kyayagala okwebuuza ira ku 078 599 343 078 599 343. Ogitegedde bulungi, yitira awo ate obeeko bye weebuuza. Eri omusomesa Munabusire. Ebitabo bye nawandiika bigule. Olulasanga ekya mitwalo 10, effumbekero ly'ebisoko mitwalo 3, Bassekabaka b'ensi muwa mitwalo 3, olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku Mulembe Mutebi, ekyo nno nakyo kitabo kya mitwalo 3. Kale bannange mubeere bulungi.